yayina ennyonyi nibo bagenderwa kitula soka agendera mu nyonyi ayina ennyonyi kati ye katonga si nsonga katonga si nsonga agenda Masaka eyo kati yo mubanda nayita avuga muje wane kamocha agenda Masaka kola ky'omukulu bayitamu akade mukulembeze w'eggwanga tesobola kumugaana naye Uganda n'eddagala lyayo kale ate nno n'omutabani naye anaatera okujja Masaka bw'avaayo bw'ati lwaki bugenze luweera tabani nga naye ayitayo kale yonna joli josinzira okulabika nti otumbudde the Pearl of Africa Radio twagala kulabika nti mukono gwe tugenda makatundu kaffe akamanya bino weerutibwe lwali kansooka enkuta nti obadde weetadde nze mbadde neetadde nga tolwawo bwebuti bwe buti mu inside story ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1972 gyenkututte ng'ennaku z'omwezi 22 bino byagenda maaso n'okwongera okulabika nti mukwano gwange biyingira mu kyafa ky'olunaku olwaleero era omukulembeze w'eggwanga lya America mu biseera ebyo Richard Nixon yasalawo okulabika nti akyala munda mu ggwanga erya Russia mu biseera ebyo zaali ennaku z'omwezi nga 22 Russia yali eyitibwa Soviet Union mu biseera ebyo Richard Nixon yasalawo okulabika nti gwe mulundi ogwasookera ddala omukulembeze w'eggwanga erya America Ssonko omukulembeze wa America nga abiteekamu engatto nga agende Moscow owa Russia okulabika nti asinkana omukulembeze w'eggwanga erya Russia okubaka ensonga ziboogerezeganya naddala ku kikwatagana ku issues waliwo olutalo lwali lugenda maaso munda mu ggwanga erya Vietnam era mbadde ngenda kukubuuza nti kati nga bwe tulaba olutalo lwa Ukraine ne Russia okusinga ye kyekyali kimututte ensonga kyennene yaliwo mu biseera ensonga ennene yaliwo mu biseera ebyo ensonga olutalo lw'eggwanga erya Vietnam akwoteeka n'ebyakwatagana ku bya nuclear arms race amawanga gano abiri gakirimanyi ga super power gaali gateekeddwa okulabika nti gatuula galabe abange tugezeeko okukakkanya ku ngeri gye tubadde tuwongera okulabika nti tuweesamu ebyokulwanyisa ate si tubikendeezeekoko ku kikwatagana ku bya nuclear warheads ebiyinza okuviirako ensi eno kugizaalira amaka ebyazaalira ku nsi nga baagala bakendeezeekoko then n'okutunula olutalo lugenda maaso munda mu ggwanga erya Vietnam kati ono musajja mukulu Richard Nixon yasala okulabika nti akyala olunaku luno olwaleero munda mu ggwanga erya America munda mu ggwanga erya Russia nasinkana omukulembeze w'eggwanga erya Russia mu biseera ebyo eri wansi wani yali wa Gubail Gorbachev yali akulembera eggwanga erya Russia so mu biseera ebyo ne basobola okulabika nti bawuziganya olwo nno ng'enteeseganya zikyaliwo so sigamanga kati bobalabira essaawa eno buli omu nga munne waayise tayagala onayitewo so kino kyayingira mu byafaayo olunaku olwaleero yensonga lwaki njagedde mukono gwe tulukujjukize ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogwokutaano 1972 Richard Nixon yakyala munda mu ggwanga erya Russia bwebuti bwe buti mu inside story munywanyi Ssonko Musa ate bw'atyo bwakuleetedde bwe lwali bwe luti mulinde enkya inshallah taala kale tugenda kulabika nti olekera ggwanga ku ggwanga akaseera kano tulabe biki ebigenda maaso n'okuba nti bitambula kakati basusse kujjukiza nti America omukulembeze Nixon agenda paka munda mu ggwanga erya Russia naye kakati bugenza okutuuka olunaku olwaleero nga tebazeekwata era njagala kutegeeza nti ekibuga Bakhmut omurasha yakimaliriza dda Putin aweereza abaana obubaka obubayozaayoza n'abagamba mwebale katulabe ebiki ebiriyo gwanga ku gwanga kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga tukusaggulira amawulire agookya era masu okwetooloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow mu Russia okuva e Washington DC paka e Beijing mu China okuva e Tehran paka e Kabul mu Afghanistan kati gafune okuva ku ssemazinga ez'enjawulo era tosubwa n'agafa mu nnyaffe Uganda wano mu The Inside Story munda mu bisenge by'amakolero g'entalo. Yes, atuliriza wena ataddeko Pearl FM ekulera omuntu wa bulijjo akaseera kano kkiriza tugenze mu kibayita ggwanga ku ggwanga. Ataddeko nawo osinziira okulabika nti owuliriza n'okutugoberera. Makya gonna ku olwaleero tutandikidde kasooke nkutwale ekamwokya njagala okutegeeza nti kati wano wetulaga focus 2026 abantu bangi bebagenda maaso n'okuba nti bakola obukosi bannabyabufuzi wetulaga tochi ogenda okulaba nga basinga babala 2026
movement eyitibwa MK nga tetudde n'abali ekamwoca oba osobola okugamba nti abali Makerere Kavule tebatudde. Sabbiiti eno yennyini nakutegeeza, sabbiiti eri eyise nakutegeeza nti bagenda kuyita si lukuŋŋaana lwa bamawulire wabula tabamiruka bayise tabamiruka mukwano gwaffe atuliriza tabamiruka wabavubuka tabamiruka abavubuka bagamba musooke mujje Kyagulanyi yabayise era enteekateeka zonna zigenda maaso munaffe John gyali side eyo era agasinga ajja kuba gatusakira bulungi tugategeere. Kyagulanyi convention y'abavubuka kibadde kitambula nnyo atuliza ku mikutu mikwanira wala nga abavubuka babayitaga nti musooke mujje twogeremu abanga abaana abavubuka musooke mujje twogeremu twabikanga basudde ennanga abavubuka mbalabikanga bagenze nga mubivaako musooke mujje mission ekyaliwo tulina gwe twagala okulwa sitwago twagala kuleka ntugitwala mu maaso musooke mujje lwaleero abavubuka batandika okutuuka atuliza akaseera kano kennyini batuuka mpolampola wali ekamwoca yabayise principal bagamba nti musooke mujje yabadde Denmark muli negagenda maaso n'okuba ndi gategeeza nti ne woofiisi eza Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine zisangibwa mu bitundu byennyini bye Makerere Kavule nti waliwo abasuubisuubi ne babba ebiwandiiko eby'enkizo ebya struggle nti babibbiddeawo kyokka nga mu kaseera ke kamu twategedde infact ekyabadde si kyekyabadde ekipya kyabadde nti ebiwandiiko eby'enkizo eddala ebikwata ku struggle eya Dr. Kizza Besigye bibadde bibbiddwa ku ofiisi ze e Katonga kati awo nyini wetwategeredde nti era gye buvuddeko n'ebya Kyagulanyi Robert Center mu ebimu ku by'enkizo ebirimu tumutwala tutya bwe tumutwala tukola tutya tunaamumaliriza tutya ebirimu ebyo byonna nti byabadde bitwaliddwa aba NUP ne bava ne bagamba nti mmwe mutuyita baleera mmwe bwe mutulaba mutuyita baleera mulowooza tusobola okubiterekaawo wayinza okuba ebyatwaliddwa naye nga tebiri mu waka kati abavubuka ne baba nga bayitiddwa mukono gaffe atuliza era nga batuuka bitandika amakya gonna ku lwaliro Robert Kyagulanyi Center mu Bobi Wine agezaako okulabika nti bavubuka abazengula bagamba nti tukyasobola mu kibiina ebadde amaloboozi agabadde tegawulikika bulungi basajja bakulu mu kibiina ekiyitibwa NUP nga beemulugunya nga bagamba nti kirabika abavubuka basoosowaziddwa nnyo tebalambikiddwa ku ngeri gye balina kukwata mu mirimu gya kibiina ekireesewo obuzibu bavubuka bavuma nga bali ku mikutu mikwanirwala gya social media kakati nti kwe kubayita bababuulire zimu ku nsonga nti eziyinza okubabuulirwa nti bannaye mukendeezeeko mususe bwe bityo bigenda maaso naye nga bagambye nti ebisingawo tunaaba twongera okubitegeera bavubuka bameka bagenda okubeera sayidi awo naye nga ekibadde kitambula ku mikutu mikwanira wala bwe babadde ogenda maaso n'okuba nti ogoberera at least obadde osobola okulaba abantu nga balina obuntu bwe batambuza bagamba nti nange ngenda kubeerayo I will be there linaateekawo ekifaananyi kinaakakasa nti agenda kubeera muri tweet yavubuka esuubiddwa okutandika olunaku olwaleero wali Makerere Kavule ye Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine principal ataddeko pale FM ekulira omuntu wabulijjo kakati katono nnyo kanzijawo ssente zino zigitukkirire Masaka kubanga jjajja mwami omukulembeze eggwanga linakiridde Masaka naye ekiri mu kibiina ekya NRM kakati mubadde mukimanyi nti omukulu alabika ng'eyasuulawo ekibiina abali ku kitebe kya NRM ekya Ddondo ennaku zino kibakula kibayita okwemagaza tebabijuwa abali ku kitebe kya NRM bano batwodongo balumomba tebabijuwa agaliwo galaga nti omukulu yabasuulawo dda alina woofiisi eyiye endala eri Kyambogo yagiteekamu omukyala Hajati Mulamba yaddukanya emirimu gya NRM abakulu abali ekya Ddondo ate nti n'akasente tebakyakolaki tewakyali kakati atuliza batukoma ngenda kubuulira ebyo otegere nga bigenda maaso n'okuba nti byetambula kasatiro mu kibiina ekya NRM naddala ku kitebe ekya Ddondo amazima gali nti bw'oba weetegereza ebitambula tebakyabalabawo tukomawo webale nnyo ataddeko pale FM ekulira omuntu wa bulijjo eno bagiyita inside story amawulire agakagwawo
Mu mawulire gaffe leero, MTN erongosezza mu daily voice bundle zaayo. Kati osobola okukuba ku mikutu gyonna ku muwendo gwe gumu. Kati osobola okwogera ne Goleti Kasobe, Amos Embalala, Obi Eggulu ne Isima Ejjinja ku bando y'emu. Ababaddewo bagamba nti kino tebakirabangako. Nyigabonyeze *100*2 oba kozesa My MTN app okuteekako MTN Daily Voice Bundles. Sigala ku mukutu osobola okufuna amawulire amanyuvu okuva mu MTN kubanga nga tuli wamu tewali kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. Gweva mukubo naawe. Kati ate nengero ono ekkubo olizibye. Obudde bunkutte. Kati ate laba noono ng'okozesa MTN Momo osobola okuwona akavuyo n'edduka w'okuzza abaana ku ssomero. Weewala akalipagano k'ebidduka, ennyiriri empanvu n'okuzunga ng'osasula school fees. Nyiga *165*8 oba kozesa Momo app okusasula fees mu ngeri ennyangu eyeesigika ate ey'omulembe. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. MTN Mobile Money erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Bagayi mwana, zikankiveemu tujja kwegwako. Richard, bali na kyegamba. Tofaayo, tujja tutandikirawo. Kasita ngenda kulaba enkya si bwe kiri? Ekituufu ne bali na kyegamba. Tutya, tuli ffenna. Mpuliriza, Richard, bali ekyagamba. Twagala kusazaamu mboozi. Nyiga *200*2 oba kozesa My MTN app ofune MTN Freedom Bundle ezitalina kkomo. Kati nyumya n'eddembe ku MTN. Awamu teri kitulema. MTN. Enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Weewala abafere. MTN ekubira ku noti 3 noti kwokka. Bafune ku namba yaabwe tali yakusasulira eya noti 8 noti 222 Nze Wumalu, omukinjaji asinga mu kibuga. Osobola okumpita original Meatman oba Cowboy. Nga nkozesa MTN, nfuna obuwagizi bwe neetaaga okukuza bucha yange. Kati abantu bonna mu kibuga enjala bwe baluma bakubira omusajja